Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Oli ku program Mighty Drive tubeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 Monday to Friday tuba twagguse dda Olwokutaano tuba tutudde mu buwangwa n'eno mu studios mbeeramu ne mukulu Mokose Arnold Anthony Muzeeyi Apollo Sebutinde ate ennaku ezimu nga bajjajja bakkiriza omulongo Kigongo bazannya n'engo n'atwegattako ennaku z'abatasobodde kubeera naffe mu studios audios ze tuzifuna ng'alambika ensonga nga bwe zirina okuba nga ate zitambula tugendedde mu kuwummulamuko mbategeezezza nti nno waliwo ekibuuzo ekyasigalira era nga kino kyali kubanga oba kyandibadde nga kituufu omwana eyazaalibwa nga mulongo okuzaala abalongo ate n'abeesibira njala tusooke tufune odiyo ya mulongo awo nno Muzeeyi Apollo naye ajja kubanga ate agattako ku ekyo omukulu ali mu byuma nsaba otukole obulungi obutagambika otuwe odiyo eyo. Kulamusizaako gw'omuwuliriza waffe omulungi kansuubire Ddunda Kawamigero akyabiboobedde era akyakukubyeko entalama ey'obukuumi bwe. Ensonga gy'obuuzizza ey'abalongo kino nsaba kikkaatiriza era n'okwongera okukiggumiza nga bwe kigwanidde. Ensonga y'abalongo nsonga ya nsimbe nnyo era nsonga yatwekisiza ennyo mu buweereza bw'ensi yonna obw'omwoyo. Naye kantambule n'ekibuuzo nneme kulandagga kudda mu buufu obwo. Omulongo teyeesiba mu buzaale. Katugambe nti olwaleero nze bazanya n'engo
nzadde abalongo sikkirizibwa kubasiba era sikkirizibwa kubamala, naye nteekera bateekere kubanga kiba kivve okwekuba ekifundikwa. Mba ntutte obuyinza bwa mirundi ebiri, obwa kitange n'obwa jjajjange. Kibi nnyo era kiyinza n'okuvaako ekika okusaanawo. Era woba nga waliwo baganda bange abanzirira mu mugongo, muganda wange anzirira yavunaanyizibwa okunsiba. Kuba kitange gy'ali nga Ssaalongo nga teyali mulongo, ogwo omugugu guba guzze eri mu bataata okunsiba kubanga nze mba mwana ne be mba nzadde baba baganda bange, si ba Ssaalongo. Bwe mba ntudde ku kaali oba bwe mba ntudde ku mwaliriro ogw'obulongo ogwo, sikkirizibwa kwesiba ate sikkirizibwa kusiba balongo nga mbadde mulongo. Lwa nsonga gye mba nnyonnyoddeko mu buzaale. Kale kikakatako mukyala wange okutuula ne jjajja bo ne bakola ensonga eyo, oba mukyala wange aba Nnaalongo okutuula ne taata ne bakola ensonga eyo. Nze nteekera bateekere ne mmala ensonga era babawo emikolo gye tukola muli okugemula n'okuzzaayo obuyinza bw'obuzaale mu butonzi. Naye ate bwe mba nti ntudde nga ndi wa kwetereeza, katugambe kabe kasinge ng'ekika kyamboola, oba nga taata taliiwo mu bulamu bw'ensi eno nga ne ssenga taliiwo mu bulamu bw'ensi eno, olw'embeera eyo ey'okwekingirira oba embeera ey'okwetambulira, abaana abo nsobola okubasiba nga nsinziira mu butonzi. Kubanga bwe buba bwali obubereberye obwabampa, era omulongo yenna w'aba aneesiba yeesiba mu butonzi. Era ne Nnaalongo w'aba anaatereeza omwaliriro gw'obuzaale nga waliwo ebyasoba mu bulongo, atereereza mu butonzi. Nnaalongo okusiba abaana abalongo mu buzaale aweebwa obuyinza obwo, naye abaako ow'ekika amutuulira kaali oba ku mwaliriro. Obwo obuyinza bujja katugambe nga taata mu luggya yavaawo ne maama mu luggya yavaawo, abajjajja w'abo abaana, naye si kiwa nti ekika kyonna kiyinza okuggwaawo olw'embeera ey'ensi nti tutambulira mu bukyayi n'okuba nga situli bumu ng'enkuyege. Ekanga nti abamu beesuulirayo ogwa naggamba katugambe ne bafuuka abasomi, ne bafuuka abaweereza mu ddiini, nga bino tebibakwatako. Nnaalongo akkirizibwa okusaba obuyinza obwo n'amala abaana abo mu butonzi. Era ne mu buzaale asobola okubamala, naye mu buzaale giba mikolo gitambulira mu myekulungula egy'ebijjulo, kubanga abaana tebaba bannaalongo. Newankubadde yaweebwa obuyinza mu bwalubanga oba mu bwannabamba, mu buzaale n'obutonzi aweebwayo obuyinza, asobola okwerula abaana abo oba n'abaserula. Ajjawo kiri ekitundu ekya Nnakaliika oba ekya Nnakalaama, ekitundu ekyo n'akimala, era kye kitumazisa abalongo. Okumala ekitundu ekyo n'alyoka addayo mu butonzi n'akola emikolo, n'awunda omulongo w'abalongo abo bonna bonna ng'asinziira mu kitundu kye tuyita eky'Abakulumpagi oba ekyalukowe mu butonzi, n'aba ng'amala ebibamba ebyo mu bwamaama Nnaamala. Abalongo abo tebabasibisa na bulira. Tuddayo ku ttale ne tukola ensonga ezo, ne tuddayo mu mpompogoma ne tukola emikolo egyo. Emikolo egyo giba gyatwekisiza nnyo ebiseera ebisinga sitera kwagala kugyogera ku mpewo, newankubadde munsindikiriza nnyo nnyo nkole ekintu ng'ekyo, naye jjajjange yaŋŋamba ekintu kiba kyatwekisize. Bangi abaagala okwetumiikiriza okuba nga ensonga ezo bazikola naye nga si nnyangu. Kale n'olw'ensonga eyo okumala abalongo mu butonzi kisinziira ku kika kya muntu oyo azadde n'aba azaaliddwa, njogera ekika ky'omulongo oyo. Ate era mu butonzi tetubasibisa bulira. Tuddayo ne tubanoonya mu butonzi bwabwe mwe batambulira. Ate buli mulongo asibwa
mu butonzi asinziira mu kika n'oluggya n'obuwangiro bw'oyo aba abazadde. Tojja kwekanga ng'ow'effumbe abalongo abo basibibwa bulala, ow'eŋŋonge omulongo oyo babalongo abo basibibwa bulala, nti ow'empeewo nabo basibibwa bulala, omusaamya nabo basibibwa bulala. Kale bwe bw'empita obuwangiro oba obuvu n'obuddo. Mu butonzi ne mu buzaale baawukana ensiba. Kale muzeeyi wagamba nti Nnaalongo asobola okubasiba aba mutuufu, naye akakakuliza akaleeta Nnaalongo okusiba abalongo ako ayina kuba ng'amaze kufuna buyinza eri mu b'ekika. Tasobola kubasiba nga bwe tubasiba mu nsibo eya buli lunaku n'ogamba nti kansiba abaana bange. Nedda, tosobola kutwala musaayi mu kika kyo kubanga si ggwe munyenye embereberye, si ggwe ffumu, si ggwe muwunda, gw'oba lyato era ogolomola golomole. Kale ensonga lwaki ŋŋambye nti mu buzaale Nnaalongo asobola okukola emikolo egisinga era ng'agikolera ku buliri obwo, naye mu butonzi akkirizibwa okubasiba ng'omulongo bw'akkirizibwa okwesiba mu butonzi. N'amala ensonga eyo. Waawo kansuubira ensonga eyo mugitegedde bulungi. Nja kusaba nnyo abawuliriza baffe abatuweereza okubayamba okubaddiramu ensonga z'abajjajjammwe. Tekikola makulu kutukweka linnya lyo era tekikola makulu kutukweka buvo bwo na buddo bwo. Oba oyagala tukuyambe mu nsonga ey'omuggundu, ebintu by'okukweka amannya n'ekikuleeta okuba kikyoli kituyamba nze okwanukula ekibuuzo ne mmala gaddamu ekibuuzo gafula. Tekikola makulu ate kiba kivve nnyo, mba sikuyambye. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba tweddeko kubanga kafuuse akagenderere ng'omukadde akogga. Ku nsonga eno ey'okuloota nga oweebwa ekifundikwa n'ekikooyi, baba bakkuzizza oba tokyali mwana era oba oweereddwa obuyinza obutuuza jjajjaawo, oba oweereddwa obuyinza obutuuza emizimu gyabwe, oba oweereddwa obuyinza obutuuza amayembe, oba oweereddwa obuyinza obutuuza emisange. Mu lunyiriri mw'osinziira era ky'olina okumanya baakwawudde naye ne bakukulembeza okulembere era osobole okuweereza banno mu butuufu obwo. Mu bufunze ja kukiyita nti oli mulonde, era bw'oba obadde okyalimu okuzannyisa ebijanjalo ng'obiriisa mpiso, ke kaseera obwekebere, kubanga akugamba nti atasobola kumbaga ansereka, ate atanjalidde tanneebikka. Kale kansabe oleme kugunywa kuguwanda osobole okutambuza ensonga z'abajjajjaabo mu butuufu bwazo. Mukyala wange omulungi omuzira nte Nassaazi nkutumiddeko. Weebale gy'okola, weebale egya Ttonda. Okuloota ng'olina ebitundu bibiri eby'ekyama kitegeeza oweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuweereza ebitundu bibiri, kitundu eky'obutonzi n'ekitundu eky'obuzaale. Ekitundu eky'obutonzi kye kitundu ky'Abassaalongo era ekitundu ekya Bannaalongo. Mu butonzi ne mu buzaale olina okukolerera ekitundu ekyo era olina emikolo mingi gy'olina okukola okutereeza oba okutuuza oba okuggusa ensonga z'abajjajjaabo. Mwe muli lubaale wa taata era mwe muli lubaale wa maama. Y'ensonga lwaki bakulaga ng'olina ebitundu bibiri. Kale mu bumpimpi oli Ssenkulummanda ku kika ne ku bukojja, era olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo okuweera ensonga ezo, okuzitambuza, okuziggusa. Mugugu munene nnyo, si mwangu, era ojja kwekanga nga gw'oliko omuzimu gukatawadda ogwa kkojja n'ogwa taata oba mu bamaama, ng'omuzimu ogwo gwasiima ggwe okola ebyagwo. Newankubadde guyinza okuba tegukutemba jjoba ne gukulaalako, naye ggwe gwe gwasiima
oguse omulimu gwagwo. Lubaale tatutuma ngendo, lubaale tatuma buvunaanyizibwa, tatutikka buzito era tatutuma mirimu gye tutasobola kuggusa. Kale walibadde bwesunako n'okwesunako kubanga gwe bakikulagiddewo n'otakinoonya. Kinja okusaba mu bumpimpi, fukamira obuuze jjajjaawo ntandikirewa era ntandika naki, kubanga tewali mu lubaale agenda kukubira mu eso yenna kugamba nsonga eyo nti tandika na kino, lwa nsonga jjajjaawo yakoma okulinnya ekigere kye yakimanyi. Kale n'olw'ensonga eyo kankwagaliza emirembe, nneme kuba mpuunyuwuunyi ng'eŋŋoma eŋŋunda, nsabe bajjajjaabo bakwanukule bakuwe n'embagirawo eseetula ekigere ekibereberye mu buweereza bwo. Ndowooza audio tuziwulidde bulungi nnyo. Okuddibwamu kubadde kwa mirundi 3, ebibuuzo ebyajja bya mirundi 3. Oli yali agamba aloota nnyo ng'alaba ekitundu ky'omwami n'eky'omukyala. So ndowooza naawe ofunye okuddibwamu kwe wandisaanye, okuggyako nga muzeeyi oyina kyoyagala okwongereza akaawo, tugende ku nsonga endala. Kyenjagala okwogerako ku nsonga abantu balina okumanya ne bwe balaba nti okusesetuka kubadde kungi, kugamba nti ebintu tebitambula. For example, omuntu ayinza okweyagaliza lubaale, naye bw'obanga weeyagaliza lubaale olina okusooka okunoonya ekitundu jjajjaawo ku lubereberye yawasa mu baaki, kubanga ekkobaana lyonna litambulira ku bakyala. Kulikola ki? Kulitambulira. Jjajjaawo mu lubereberye mu kuwasa yawasa mukazi ki? Kubanga abakyala mujja n'essanduuke. Bwe tuba tuzaawo ekkobaane kati ng'okwatiddwa omukisa Nalongo, kati nga ffe abakwatiddwa ku mukisa nga tutudde nga tuzzeeyo mu bwajjajjaffe Ssebatindira bwa Nemesis, kubanga nze gye ntambulira. Bakubuuza bayita omuzimu ne gujja ne gwogera. Kati okuzzaawo ekkobaana eryo muba mulina okuddayo okusooka okumanya bwe mwali muwasa, jjajjammwe bwe yali awasa, buwangiro ki bwe yawasizaamu obunaakuuma. Kubanga jjukira nti ono omutanda ono mwannyina waani Wannambi abeera n'obuwangiro, obukojja buno obukuuma ki abazzukulu, obukojja bwonna obulezi bubeera ku ki bukojja. Naye kati bano abantu abasinga obungi tebamanyi nti lubaale bwe tuba tukola lubaale, lubaale erina oweebika addayo ebukojja. Kati gwe tojja kusamira lubaale nga obukojja bwa nnyoko si butereevu, ate olubereberye obukojja obwo tebwali bwa nnyoko. Nofubutuka mukika muno nze kubanga nkizudde na luvannyuma nnyo, ngenda okwetegereza nga ne bwolaba nga bajjajjaffe baali mu kukola lubaale emabega, baali tebamanyi mpasa balina kuwasa batya, balina kukola ki kuwasa batya. Tisinga baali bamanya ne baddeyo ne bawasa mu b'embogo, ne banoonya mu lulyo lwa Ssekayi bakyali badde kikola ki nezina zaali by accidentally. Teyazalibwa accidentally. Nkubuulira nti watukiwa literal meaning tekikola makulu. By accidentally nze taata wange yali tazaala. Olya? N'agenda n'asaba oluzaalo nga myaka 3. N'azaala abaana aba n'akwana n'omukazi n'azaala abaana aba. Eyo teyali accident. Nze ina accident watojetegedde. Wali kati nze nkugirayo nkulaga. Kati obuzibu bujja butya? Azaala abaana aba amala emyaka 10 tazizzaako. Bamala kuloosa basenga aba bamutwala ku kiggwa. Nti abaana tujja bakima era nnyabwe yali abase. N'akomawo e Kampala n'abasoma n'abatwala n'afumba ekijjulo n'akola ki n'azaala abaana abo basatu. Nze mazaala mu mmange ng'aligita mwana wa myaka 18.
ne bamuwabira n'omusango paka mukomera enkozi ebyo bamujaba ne bamweyimirira n'aganira ddala natukana kugifuula mpalana naye nze gwe yazaala ow'embogo nze nsobodde okuggusa eki ensonga era bw'otuuka ewaffe oyinza nogwe n'okwewuunya soyinza nakukkiriza tewaliwo na muntu abeerawo eri mu kyalo omanyi nti olujja luyinza okufuma olw'okuba nti empewo kasita muddira empewo ne muzizanyiramu so abantu balina okusooka okukimanya nti abalongo abakyala be balina apahandi mu buli kintu kyonna era omukazi bw'obanga omuwasanga mutala mu ddala ajjayo bujja kibbo empewo ne zimukkako tekikwetagisa nakutambula genda ku lusawo nakulamula naye kati olw'okuba abantu bakola ki basanga bwe baagala bwe babawasa kati nga bajjajjaffe bwe bakola ne bolabanga Buganda yazikirira kubanga yo Buganda yazikirira mbuuza nti lwaki banyaga abakazi nga si basasule kati obalaba nti bonna n'abataka bamuzibe abeeyita njagala tugende mu bibuuzo muzeeyi osooka owoomese Oluganda omwana ow'endiga agamba nti agala kumuyigiriza kulanya sooka owoomesemu awo muzeeyi olulimi Oluganda ng'olanyamu kuba bajjajjaabo ensi ekutende bwena ow'emmere naye amanye naye alabe bwe kitambula kyale sijja kutambula nnyo kantambule nze Sebutinde Lukisa ndi muzukulu wa ndi mutabani wa Kamwanga Busulwa weewaawo ndi muzukulu wa ndi mutabani wa Kamwanga Busulwa ndi muzukulu wa Kayiwa Emmanuel atuddewo baagalamiddewa Busulwa agalamidde ku mutala wa Sozi tugende maaso ekitange ne jjajjange era naye agalamidde ku mutala ki Wasozi Emmanuel Kayiwa ndi muzukulu wa Majimbi Kitulazi ndi muzukulu wa Sebutinde Lukisa era yenze naye ejjali Wasozi ndi muzukulu wa Majimbi Kalege gyali ku Ikweta ndi muzukulu wa bwe ngenda mbamanga abanzaala ndi muzukulu wa ku lubereberye ndi muzukulu wa Kahuma Saabayinda eri omukwano gwange ayagala nnyo wali oli jjajjawo oli Pama Ntanda ndi muzukulu wa Gideon Ntanda nga ndi muzukulu wa Pama Ntanda kakati ewa mpesa message agamba ndalina muzukulu wa Pama Ntanda nze njaga nnyo okubakubiriza bannaye bwe tugenda ku mikutu gino ndi muzukulu wa kati ne mwengende Bukojja ndi mutabani wa Namagembe nyina Abagabe ndi muzukulu wa Kayiira ndi muzukulu wa Semugwe ninayo ne mwanyina bwe bamuyitanga Buwala kakati ndi muzukulu wa Waswaida Bukojja kati nsobola okukomaawo tweyanziza nnyo muzeeyi bwe tubeera ku mikutu emikwanira walaba naye tera nnyo bakubiriza tukozesa amannya gaffe lwaki amannya gaffe tugakweka kakati munnanga ow'abendiga oliko erinnya eritali liryo sinalinnya oliko ekigambo tekiba kirungi nnyo ate nga tomanyi kulanya nze njagala erinnya lyo tulitegeere bulungi oyige butya bwe balanya naye ng'abendiga mbalamusizzaako nnyo mwe bali kubanga mutwekuumirako okutwagala ennyo njagala tudde ku busika omwana azikomezzaawo ekibuuzo twakyogerako dda agamba mujje baleko mbalamusizza bannaggwanga mujje ensonga yange eri ku busika omukulu Mukose yagamba nti basobola okusikisa omuto singa aba yaaliwo naye edda okubazaayoko n'okulaga amakulu agaali lwaki basikisanga omuntu omukulu nti asobolenga okukuuma abakyala oba omukyala eyalinga asigaddewo era nga bwe weetegereza ennyo balondanga omuntu omukulu oyo anaavaawo amangu abaana nga bakuze bafune ebintu byabwe bwe guli muzeeyi edda abo butamanya abantu bamanyi kibayita busika kati owulira bwamalirizanga ebintu abaana bafune ebyabwe
nti bakusikise muzeeyo w'enkaaga ng'onoofa abaana banaakulaakula ekintu kye bayita obusika tebakimanyi ne bwolaba Buganda ng'etagala kubanga nze buli lwenjogera wano ewaffe kubanga ffe ba oleta abalina okutereeza buli ki omusika yalondebwanga nga alondebwa in fact omusika teyalondebwa nanga teyakolanga ki jajja mwami yatuuzanga nga abazzukulu n'abateeka mu kasubi engoma nezikola ki nezivuga era kyobola nti bayimbanga nebagamba Lubale nti ejjo bali okutte ki olwo omusika babanga bamaze omulaba anakkirangako obuki obubaka ye nadda ebbali n'akola ki n'awummula kati agenda okujjuluka omusika bamukola ki nga bamufuna dda naye kati abantu abasinga obungi batakola ki kyebatamanyi kyobulaba nti omuntu kati ekisinza okwewuunyisa nti omuntu ava mu mutuba kati nga namwama aliwo yava mu mutuba naovalapinga nayita ne ku masiga gonna najja akola ki ali okwa namwama kubanga yasoma ina diguli ezi yakulira abaki kati Buganda egenda kutereera eti kubanga namwama yatambula n'ekitundu kya wabula akayole ekyansereko wabula akayole kyekitundu ekirina ekitundu ky'abakulu mpaji ekyamulamula naye kati obanga obusika bwatagala ne butagala mu kkobe wabula akayole ye yabisoma Makerere abikola nga yabisoma wa byamu bitabo kati tukole tutya era ogenda okumaliza nga abataka tebaddukidde wawasa abataka Museveni kubanga bafu tebalina muntu abalambululira ekintu kimu bweki waliwo abasajja bazanyira firimu nga banoonya nga olutalo luka flash twanke kaliko information ne Buganda teyina flash information tekola ki tebana bagikuumiddeawo tewali kubanga nze n'ebintu byemanyi kati ngangenda nga mbitegeeza kabaka ebyaffe bitambulira wano ku mutwe omujjwa bamubuulira ebyomunyumba yamala ebibamba ekyo kivaayo kiviirayo na munyina munanganda erukuli kubanga yabeera n'ekitundu kya Nanzigu naye kati ogenda okulaba nga Nzigu nga ssanga lya mbogo y'enzigu yali ku mpingu evuga eryato yakulembera empingu muzeeyi ku nsonga eyo yennyini njagala okubuuza singa omuntu afa nga talese kiraamo oba nga talonze ayinza mumusikira bantu ki mu famire ab'enkizo abasobola olonda omusika omusika yali badde alondebwa nga beesigama mu ddiiro balina sooka tuza ddiiro bwe tuba tumugula n'omukazi yennyini bwe tuba tumugula nga nzize wammwe kwanjula omukazi bamujja mu ddiiro kituufu ate sirina eddiiro wano wetulira akatamukago eddiiro lya jjajja liri gye batwala akatamukago terikyaliyo lwakuba nti eddiiro eryo lyabanga muki mu lujja esabo naye kati bwogamba omunno omugaa nti kulikayo musabo ng'ava mu kyaki erubagagama kakati eyo sabiro oyo yakwotinze nze kituufu ye bwabitegeera naye nga si weebiri ebuganda yinza okuba simanyi nnyo naye kanjogere waffe ebusoga osimbe wakati nkwongerezeeko onnyonnyole bulungi nti mbuno ekwavirako n'olugero omwo mukamuganda wo twala butwale kubanga yabeeranga mukulu asise wenzijira awo nti ewaffe ebusoga naddala ewaffe mu kika kyewaffe kati wenjagala osinziira abalala sijja kugera balala nnyo mubayise mukose ffe tulina abasika basatu tulina omukuza
tulina ow'olukoba n'ow'olujja. Okay. Nze muze wange yafa ndi wa lujja. Era bato bange bonna bagala bange bonna ndimanyinazi bampita taata. Bakodi bange gye bawasa bonna baloopera nze kitaabwe. Wasikira taata wamu. Siyingira mu kasolya ka mwana muwala ewaffe. Siyingira mu nnyumba ya mwana muwala gyafumbirwa. Kati wendi wano. Kuba ndi taata waabwe. Kituufu. Nebaayo ow'olukoba oyo yasobola okuwasa bamama bange. Ow'olukoba ye ayana eddembe okubafuula bakyala be abamusika omusika w'olukoba ewaffe sogera wala njala bankwatinga bulungi. Omusika oyo ow'olukoba ava mwani mu nnyumba ya taata olunyiri lwaffe okuggyako nga baafa baggwawo abamuganda wa kitaawo wa kitange okuggyako ye yandibadde omuzzukulu okuggyako nga baafa batata bange abala ate talina kuba mukulu wa taata wange alina kuba mutowe ndi kati nze wano singa nfa olwokuba kati bato bange singa wabeerayo mukulu wo tasobola kunsikira. Kubanga oyo ow'olukoba gw'oyogerako abeera mukulu nnyo yabeera omusamize. Kati nze njogera waffe kati njagala omuntu ankwate bulungi saagala tubitabule njogera kati ewaffe. Genda maaso. Saagala abitabule agambe bw'ayogera gwe toddamu. Kati ye nze ye bw'ayogera nange aba nzaala. Kati neebaayo omukuza ow'abaana. Kati omukuza yakwasibwa ono yasikira bamaama nabino ebyobugagga tabina access. Ow'olukoba tabina access. Ye waabya nnono. Ye ogugwo gwa kulaba abaana bano mpisa kuba traininga bikino n'abakyala okuba nti tebafumbirwa wabwe tebafunye mu kika kubabugiriza n'okuddamu okuzaala bazale baze mu kika. Problem y'abakazi bwebo kati then ono soko simbeho katono nnyo muzeeyi. Problem y'abakazi abantu abasinga obungi tebakimanyi. Mukazi bw'afujja n'afumbirwa mu family tali supposed kuddayo kufuluma. Tadda kola ki kubanga omukazi abeeranga nga kabaka ku family. Yes. Kati bwe bukeera ku makya n'enzaala mu b'embogo. Olina kubeerawo paka. Olina kubeerawo. Olina kubeera mu bambo. Kati ojja kufulumya ebyama byabwe. Basobola okukwata omuzimu n'oyogera ebiri mu nnyumba byonna. Kubanga oleda omukago okukola ki? Wagutta eri. Osobola okukola ki? Okwonoona ebyama by'endo okubifulumya. Era kyebudolaba nti obwakabaka bwe bunaaba bunaafa kasita abasajja bajja ne bakwana mu famire zammwe nga temutegedde obwakabaka babukoze eki bugenze. Era kyebala nti omukazi bw'agenda oba n'agenda n'alya nga mwafumbiddwa mu basezi n'alya ne bamukozesa emikolo gyayo bino bwe bamulaba babamuga toddanga wano ono todekolanga ki toddanga oba mboola. Okay, mukose maliriza ensonga. So kati nkulaga nti kati ate ono omukuza ye abana obuvunaanyizibwa kulaba nti abaana bwe balikulira ebintu bino nze ow'olujja saabisaanyaawo. Ono ow'olukoba teyabiyingiramu. Aye ne mwennyini tasobola kubitundanga tasobola kubijjawo nga ffe tetutegedde. Kitegeeza nti buli busatu se triangle buli muntu akola ayingiza mwamunne nti nze niwe mbanga banyinaze njagala ba punishment however much nze tata waabwe nsobola kwebuuza ku walukoba na walujja. Ow'olukoba ne wabanga alina kyayagala okukola alina kusobola kwebuuza ku nze ow'olujja n'omukuza ne wabanga alina kyayagala okubaako kyakola asooka kugamba ow'olukoba. Kitegeeza nti abaana bwe balikula ebintu byabwe bagenda bisangawo ewaffe bwe kyali niwakola kati naffe tebiteredde sijja gamba nti bwe tubikola ojja kuwuuza mubikola nedda nti olw'okusoma kuno okungi bingi bikyuse naye ng'ewaffe bwe bityo bwe byabanga naye biteekeddwa okubeera awala simanyi
Tuyinza okubanga ewaffe obuvunanyizibwa ow'olukoba ewa mu bulala ewaffe ow'olujjanga bulala naye ngamba ewaffe kati wensinziira nsinzidde mu lujja era ffe ewaffe taata wange ekiraamo kye obusika bwandekera bwalujja kakati kyenkugamba bwalujja kati awo nsanyuka nnyo era obwolujja bwe yabanga ali mu kiraamo bino kati nganze eyaweza emyaka egitikizwa mu ssemateeka ekika kisobola okukwata n'obukuza nekibunkwasa ebyogaga ebyasigala biki estates bikisobola okubunkwasa kubanga kati mba ndi mukiramu oli aba yandekera naye omanga nali nkyali muto paka nga nsumuuseemu lwaki balonda omukuza kati bwe nsoomuukamu nenfuna nemba nga nina amaka omukuza obuvanyizibwayo bumugibwako ne budda ewange ew'olujja obuvanyizibwa bw'omukuza bwo buggwa nga nze nfunye amaka agange awo mu butongole ekika bwe kituula ekigamba kuva n'olwaleero omukuza obuvanyizibwa bwo ow'olujja atuuse ku mutendera ogusobola okuza banne naye twali bakulu kati nganze muzeeyi wafiira nga tuli bakulu tetulina mukuza kubanga abaana bonna baali bakuze twali bakulu so kati yenjawulo ewaffe so ogambye nti ow'olukoba yavaako engombe eyogera nti mukamugandawo ate era mukamugandawo ng'afudde abadde mukulu wo nze olwokuba nze mukulu sisobola kudda ku bato bange niwe bafa olwaleero kuba nze taata ne mukifaanyi kyata waabwe kubanga ow'olukoba oyo gw'owulira ayogera abeera mukulu nnyo ow'olukoba yatwala n'empewo kati yabeera black kuba kati nze sisobola kusikira taata yali alina katugeze alina ebifundikwa biki kuba kati buko kati mama ekisanyi kya maama yaterekanga ebintu ebyo so ogendayo yesu wakyolaba anti mu bika ebimu ow'olukoba abeera muzzukulu kitegeera nti omuzzukulu ye talina buko bw'ataba muganda wa tata wange bakwata mu bazzukulu abatazizza n'ayingira mu bisenge ebyo kuba teri buko omuntu gwenyinza kati okuzza mu lukoba lwange ye abaana babatabani bange banazaala bazzukulu kubanga lubaala alina ki obuko so kati awala semanyi kati mbadde ngeza okutangaza oli abadde ankwotinga ow'olukoba ow'abano addayo n'ava mu kika ng'ali mu bwataata bwaddembe n'okuyingira mu nnyumba ayingirayo ey'amafumu ery'engabo eggana lya sajja ali akisesinga bulungi ate nze omwana w'olujja gyotasobola kugenda kati either aba muganda wa taata wange oba ng'abadde ayita taata wange afudde nti jjajja ey'olukoba ewaffe awala simanyi nyinza okubanga ewaffe twabitabula nga mubirabange ebirikiriya naye mbadde nkuwa ewaffe so njagala bw'oba okikwotinga bulungi bw'obanga okyogedde bwotyo ekyebusoga kirikkiriya bw'obanga onkwotize bulungi njagala onkwotinge mu perspective eyo nti ono muganda wo ow'olujja ono muganda wange akuddako anzirako bwaddembe okujja nadda nakuba namukyala wange ku kitanda kubanga n'ebyama mukazi aba tajja bifulumya ku byama awo wennyini muzeeyi edda abasika baateekebwangako kiro ng'era emikolo gikolebwa kiro naye ennaku zino gikolebwa emisana Buganda yali yayonooneka buza nti lwaki buli lwolabanga ekintu ekikolebwa ekiro timukolo gukolebwa kiro mubeeramu ekiddugavu yes mpozi balongo bokka be bazinaki ekiro naye yali abalongo genda okumaliriza taata si abazina naye muzeeyi lwaki gira emikolo egimu egy'ekiro gyabeerangawo kiro kati feriza mugo gw'abalongo nti mubamu ebigambo
ebikozesebwa batagala abaana bawulire kati nga bagala abaana basoke beebake emikolo gikwajje bulungi kati buli mukolo ogwetaagisa n'ekirala abalongo bo bakiro kubanga abalongo mbuuza nti lwaki mubeeramu ab'okutega mulimu abakanyenye enkule nga bazaalibwa obulira tebakyamanyi bukola ki era olutandika okuyimba oluyimba ne batega akanyenye enkule kazze so ebintu bingi byetukyalina okukolako research lwaki kino kyakolebwanga bwe kiti naye nga bw'ogenda okutunulira omukolo gw'abalongo ng'era gulinawo guba gwakiddugavu guba gwakiddugavu abalongo bava mu kiddugavu kati ndooza bwavaera nti naye bwe tuba nga tukola mpewo wano nze mu madiiro mwembadde nga basamiza abantu lwali misana asalirwa misana obusika ekisebisinga kuteekateeka nga mwana bali mukyaki mutendeeza musinza then mugenda okukola ku makya nga mwenna musetolinze mutudde emikono egikwajja kibanga era kyoyogedde nti okuteekako omusika olwokuba nino ennyumba mubaamu olumbe omujju akeera ku makya n'abakonkona n'akola ki n'abakonkona n'abayiira amazzi okubajjako ebizibu nemugenda ne babasalako enviiri ku kifugi ne mudda ku kifugi olwo ne babateerako ki omusika naye nga era omusika w'ennaku zino wa bukyamu kubanga obusika obwedda muzzukulu yasikiranga ki yasikiranga nnyumba ng'ennyumba eyo iba temuzira naye kati bagenda ne badira ne bateekako omusika nyina asimanya asumulamu ewuzi n'agiteeka mu mulyango omusika n'agibuuka n'ayingira era ndabanga kugamba kintu kya butawaana nnyo kyali badde n'ogwo omukolo nga tegukolebwa kubanga obanga ayambudde nnyo kituufu banga ayambudde nnyo nti ate asumuludde boarding ewuzi n'ogibuuka nate n'addamu n'agi so kyemuva mulaba nti tulina obuzibu bungi nnyo obutuggalidde kubanga lubaale kinazudde ku lubaale alinganga simu nga bwevaako netiwaaka abantu bangi tukola ebintu naye nga waliwo sadi ayi tekola ki teriiwo era omuntu ogamba nti kati gundi oyo ajjudde ali mu kitundu ekya intellectual alina eriisa eryokusatu mu trident si kintu kyangu kutuukako muzeyi n'ekintu ekirala ensobi endala gyendabye mulabe gwe gye tusinze okufuna ffe either omwana omuwala nga abadde ajanjaba kitaawe n'amufaako oba omwana omulenzi nga abadde ajanjaba nnyina n'amufaako nti ebiseera ebisinga tufuddeyo okukola mikolo egyo because wano mu kujjanjaba maama wo oba kitaawo nga muli opposite sex olaba obwerere bwe olaba obukoobwe tekyate mu buwangwa bwaffe anyway kanjogere ewaffe ebusoga kyabulabe okuziika kitaawo nga tukoze emikolo gikunaazaako buko n'agya n'obukoobwe mu ntaana kyabulabe nnyo era mwenna abadde bajjanjaba abazadde bammwe nga oli muwala obadde ojjanjaba kitaawe ng'oli mulenzi obadde ojjanjaba maamawo make sure nga temunnamutwala magombe okola omukolo ogw'okujjako kyabulabe nnyo era obufumbo bungi busasise ng'abantu bavudde emagombe agenda kuddayo wa bbaawe nga embeera ntandika okukyankalana ebyenfuna ne bikyankalana ezadde ne bikyankalana naye nga tomanyi gyebuva ekintu kyabulabe nnyo nze nsekerera nnyo nina abantu abamu bagenda ne bagamba ffe twasoma ffe twakola ki twasoma naye abantu bwe batajjeemu nti twasoma beetisse ebizibu kubanga ensonga gyeyogera taata wange yagituukako nga azifu alinganga atalina bazzukulu basobola kukola ki n'olwokuba nti maama waffe yalina influence mu baana be ne bamutwala batyo ne batandika okukwata kitabo ne bamutaganjula mu ntula biki naye nze batunulira bwe nga alaba bano tebamanyi kibaali bakola ki bataganjula naye ng'obuko bujja bakuba mpaka weewaawo
abaganda bazanya n'ekintu kye bayita obuko kansooka enziremu ono kubanga nakaya komenti emirundi ebiri ng'agamba nti twogere like alina ekifaananyi kyalaga nti tukuba nnyo Buganda naye ebidde busobola tuyogerako like ng'abuuza lwaki twogera nnyo ku kyabazungu ekyokufukamira fukamira Museveni ebintu bya AI ebimu nsagala kubikomentingako ekyo ekifaananyi naye vidiyo nga mugiraba lwakuba nti tekinologiya tukyali mupya nnyo naye obanga omanyi ebya AI genda mu apps ezenjawulo za AI okiteekemu kijja kuba kituufu ensonga kyolaba basaga gikomera naye wekomyewo omundi omala njagala nkijjewo evidiyo bwe teriiyo nga kyabaze nga afukamira Museveni eyo vidiyo abaana bagigeneratingamu AI so saagala nnyo ngibeesingeko nnyo ensonga ki emaze kudda nino kaŋŋamba kankikomentingeko kiveewo naye nga vidiyo teriiyo ya AI era mbasaba mwenna ab'emitimbagano si buli kye tulaba nti kiba kituufu so tubeere beegendereza nnyo n'ebintu byetusharinga n'ebintu byetukkirizaamu n'ebintu ogenda kufuna eddoboozi ery'omuntu ng'olaba yeye naye ng'amaze amatuufu walabako kakatuni kagundi kanagenda okajjukira nga somebody afukamidde masters bedroom yaki so nti ebintu bino ebimu si byolishalinga si byotulaba nti bituufu tuli beegendereza nnyo sigambye nti n'eddoboozi ettuufu oba ekino kituufu tujja kiwakana nga twekwasa AI naye si buli kyetulaba nti kituufu mu butuufu bwaki so ndowooza mama wange kyo nkikuzeemu Okay. Mukyala Janat bint Sulaiman nkulamusizaako weebale nnyo okubanga otugoberera ono aŋŋambye nti nga bwe togamba nti bweza bwa mukasa mbeja nsaba omalireyo obweza bwa jjajja Kaliisa weza bwa mukasa bweza bwa jjajja Kaliisa omuliisa w'ensi eno ate bweza bwa mama Nakayima omweyimirize w'ensi bwebyo webiggwayo tetusosola aŋŋambye mbu omunyalwanda bamutikira abantu bamanye ekintu eki waliwo wano wetubadde twegulumiriza nti tuli bankoba za mbogo nga nabali bamanyi tya omugabe nejjukira bulungi nti ekitundu kya nnyina mwiru n'ekitundu kya nnyina abagabe bitambula mu kitundu kitya bw'ogenda ng'onoonyereza ogenda okulaba nga mulimu Kaliisa mulimu Kayiru nga ye Kayiira ebintu lwakuba nti Abaganda baafuna empisa embi sibavumirira naye bamanye nti tulina ekitundu Masaka bayitangayo Masaka nga balimayo muki Muwemba bw'omanya nti oli nkoba za mbogo oba ozeeyo mu kitundu ky'Abagabe abaana bannyina Abagabe naye kati olw'okuba nina abantu ebintu byayonooneka ne batandika okuvumirira obuwangwa kubanga be bayonoona obuwangwa singa tebadde ekitundu kya Mugasha ekitambulira mu Nalubaale kya Mukasa be bakimenya era kyekitundu ekitambula n'ekya Muchwa Muchwa ekibuuka Omumbaale eri bamuyita Muchwa olw'okuba bo bayonoona ki byebizibu bino byetulimu byebizibu byetukola ki byetulimu okutuuka ku ssaawa ya leero nti ab'embogo Banyolo piwo kati ali Muganda omutuufu obanga ab'embogo be bavaamu abaki Kyabbogo yali Bunyolo Masaka yali Bunyolo ogenda ku lwalunanda olwo kiringa ng'omuntu bagamba ti Abatanzania nabo Baganda bw'ogenda mu Bagipiri Barabongo nabo bavaawa bava eno Bunyolo kakati so nti bano twalina ne Kabaka Winyi ebintu byonna ekintu abantu abayonoona ekintu Mengo awo kintu ajjanga ki nga muko njagala njijewo ekibuuzo kya Dani ku YouTube agamba tuyinza tutya okuzza obukulembeze bwaffe mu Bwakabaka ne tubujja mu buwangiro bwa Bungereza. Obwakabaka obwaffe bwaterera tubadde tukola naye olw'okuba nti abantu basobola kusoma ntambula za stars tulina ekitundu kubanga jjukira bulungi nti civilization yatandikira mu ba blacks emyaka nga ku 1,000 n'ekitundu
okuva emabega the pyramids zebakola ki zibalaba nti n'abangereza ekintu bakyeteekamu bwetesi bakibbe kyobola babadde bagezaako ki okizimbiramu abayudaaya ababbi bwe tuvuddeyo ne tugamba nti atutereeze kati tuddayo mu kitundu ekyalwanyisa okuva ekasegi mu bakaseginianizi bamale bakozesa bajjajjaffe pinnacle agreement kati gye tukutula kati abantu badde tebamanyi bumanya nti ekitundu kya Nalubale Mediterranean Sea era ffe abali mu Great Lakes ffe tuli mu Atlantic Sea kati bonga abantu olwokuba bali badde mindset nga batunuulidde America bw'ova mu Atlantic n'otuuka mu New York ne bakulaga peace torch ya Hercules oli akutte ettala ya mwannyina Apollo the sun god okiraba kati olwokuba nti abantu tebagatta dots bwe buzibu tukola ki bwe tulina kati ngaza okungamba nti ngenda kulonda nga nnonda ki Kugambe okubayamba okubasanyusa atona guyamba yatona gusanyusa muzeyi bobanga osanyusa na kuyamba nenze ekintu kyenwanirira kyenjagala nze njagala ndabe nti ebuvanjuba enjuba obwakabaka bwayo buteredde nze muzeyi bobanga yaga kunsanyusa tolonda uliriza obwakabaka njagala ndabe nti obwakabaka bwawa bwe busoga bukoze eki buteredde obwe bunyolo bukoze eki buteredde nga tuli ekintu eki nga tuzeeyo mu kitundu ky'abagabe ng'abaana banyina ki nebo ngamba nga nze negulumiza nti nze ndi Muganda ndiki naye nga simanyi kiki kyendi nze njagala nnyo okulaba nga Africa yonna eddayo nga bwe yakola ki kubanga wano twalina empire kintu yagimenya ey'abatembuuzi neyechwezi gye bagamba nayo teriiwo naye tekola ki tosobola kuzimba empire mu empire tubadde tulina okulaba nti tuzaawo ekitundu okuva mu kizikiza ne tuzaawo olutembero zale ya Nalongo nga nannyini baana kubanga abakyala be balina essundiro ly'abaana okiraba tubadde tulina okulwana okulaba nti tuzaawo obwakabaka bw'omukazi Mengo bwe yajja erwanyisa okuva emabega kubanga Mengo kasita yatandika entalo z'ebirumbirumbi negenda erwanyisa omutala Ntebe mu Bwakayima bwe bukojja bwabwe ne bakyusa ekitikkiro ne bakizza Naggalabi n'okutuusa ku ssaawa leero Buganda teri mu nnyimbe yabaabeerangawo n'amaanyi kati lwaki Museveni yalemerawo baakozesanga maki maanyi gy'emirembe gy'abamukaabya naye kati omanyi abantu abasinga obungi batya nnyo okwogera lwa nsonga eri eki bajja kundaba ne bw'onookola otya ng'oli wakufa era ojja kukola ki ojja kufa baakola bingi n'ebiki ebyavaamu biki ebyakola tewali kyavaamu tewali kyavaamu bagenda okumaliriza abayingidde mu byobufuzi abantu abaali badde nga bali mu deep state nze neewunya Abaganda b'obudde obwo sirabangako ba idiots baali benkanidde awo wadde baali baasoma kiki ekyali baali balaba obwakabaka bwa Bungereza nga buli separated n'obwa prime minister kati ekyali kibatwala okuteekawo kewayi kyali ki bo baali badde bagamba nti ffe ebyobufuzi tetubibeeramu nga basigaza deep state yaabwe nga bagamba nti tetutayagala nti twagala tubeere tax exempted mu bwakabaka bwaffe nga basuubula nga balima bintu byabwe mwanyi nga batunda sindi baali badde bazikola ki no omululu kati nga walabye akamyufu aka NRM ako kabadde ka musaayi nga bya busuubuzi byennyini kuba bangambye omukazi omu yataddemu biliyoni 6 weewaawo omuzeeyi nsaba osiibula abatulabye olunaku lwaleero so tulina okwetegereza nga tutumala gakola ki gwogera bino bana ebyobufuzi abantu be balimu basooke baddeeka berisetinge bakole ki kubanga nze mu kumanya okwange ebintu nga bwe nvaayo ne mbabuulira amazima nti kibeera kizibu nnyo omukatuliki okukwata ki okukulembeza okuviira ddala eri ku Benedict
kito kiwanuka emabega kiki kizibu nnyo kale abaana temwemalaamu bino ebyaffe ebyobumyufu byetwambadde tubitwale buki nga bwe tubiraba muyambale ekintu kye bayita obufuzi ngeri wakyaliyo abanzungu abangereza waliyo abatutegeerera bannanyini kubanga basapolo eggwanga baalitunda era muzeeyi ali mu ntebe ya Coweni naye ng'ensobi eyaleeta byonna yali abazzukulu bannangande lukuli mwe mwamenya obwakabaka bw'omutala Ntebe era kyebava balaba nti abazungu bo bwe baabega obwakabaka bwabeerangawo obukulu kibwali ku mutala Ntebe tebabukuba administration bagiteekawo Ntebe naye kati abantu tebeebuuza lwaki administration eriwa bwe tunaaba tetunaba kuzzawo obwakabaka buli obwa Trident obwa Mukasa obwa Musisi obutambula n'obumeka nabuno temubusuubiranga kubeerawo Buganda teyabanga yabyabufuzi zine bwe ntula n'ennaalongo mugamba jjajja tukola tutya ku by'obululu nga nti afe tumanyi bwakabaka tumanyi bwaki bwakabaka ne Abaganda banaaba tebanaba kuzuukuka kulowooza kuzzaawo bwakabaka kugamba ne batuyita ne tubasomesa gye batuula mu kiyaaye kyabwe kuba nze nkirabanga kya kiyaaye obwakabaka obw'ekiyaaye amusore ne bwakiyaaye kubanga tebulina deep state okugjako omulimu abeenoonyeza ebyabwe nga bala badduka ngena wa Museveni tuwe ettaka tuwe ssente bwe bali nebo banaaba tebanaba kuzza kulondoola kitundu kya Ssaabataka Ssaabaganzi wa Ssaabasajja bakulu mpagi tebalowoozanga nti obwakabaka babuliddawo era gavumenti enejja singa bintu ki Abangereza bakyali nabambya baali badde balagira nekiva nawo bakyabubbi kale tweyanzeege abagoberezi b'amatayo omulanzi yakomyewo mwebale kusaba mwebale kumugumiikiriza myezi gibadde egisooka mu mukaaga ng'ali eyo ninamulabyeko yazzeeyo agezaho kunoonya maanyi so bamusalako enviiri ate amaanyi ge n'enviiri bitambule wamu naye nga tumukulisaayo banannono banabuwangwa abakkiriza amaanyi g'ekifirika ndowooza ffena bula tugattira wamu okumuyoza mu mbeera ng'eyo mwenna abalina emirimu tugisaba era tusaba mugituwe era wano wenjagala okwebaliza abajagenda batuwadde omulimu nga tuteeka ku mitimbagano gyabwe empaka z'okusoma Kurani n'ebikwata ku Nabbi Muhammad sallallahu wasalama nti mwebale nnyo mwebale n'abala mwenna abasotuwa omukulu ng'ogwo mugenda ku YouTube channel mugenda ku page zaffe mulabe kwenda ku YouTube The Alternative Uganda mulabe eyimu ku ebyo sobola okubanga tubakolera tutya ku mikutu gyammwe sorts of streamingira so nammwe abalina omukolo ng'ogwo mutuyite mutuwe ku business mujja kuba mulina etofayi yamuzimbye bali yamutuddiza ffenno oyinza okubanga gwe kikukalubiza okutuwaako okutusiima ogamba nti ababuwangu neno mbawaddeyo ataano bawadde akadde naye nga tusobola okutuwa omulimu ne tubanga sente tuzikoleredde so tukusaba gwe walina omulimu gwonna nga guli mu media videography photography script writing kalango gutuwe tukubireho ku namba either ku WhatsApp oba ku direct 0783047785 0783047785 ye MTN so ojja kubaka ku WhatsApp direct calls oba 0701 800 2M2 0701 800 ojja kuba tufuna butarevu okumanya ebisingawo otuwa ku business oyinza tusaba za bwereere naye tusaba ze tukoleredde so tuwa akalimu konna tujja kubanga tukakola mu mbeera yonna tweyanza nnyo tweyanzeege mbagaliza eggandaala eddungi ensala bbiri ennungi munzikiza kamansukira nkaddize omumbejja bikobere naye nga mulongo bazanya nengo tukwagala nnyo yonna gye tuli nkimanyi nti niwankwadde ofuna bujjanjabi naye n'ebirala byokola biyamba ffe bannabuwangwa bannannono abaagala empisa abaagala okulaakulanya Obuganda Obunyolo ne Busoga so tukwagala nnyo era otuli ku mutima ne ku birowoozo naye munzikiza kamanzukira nkaddize omumbejja bikobere tujje wano
abatambudde naffe okuva wali we tutandikidde ku ssaawa 2 mbeebaza nnyo era njagala okubategeeza nti tubaagala nnyo era obudde bwammwe bwe muteekamu tubuwa nnyo ekitiibwa bwe tubanga olina ekibuuzo kyo kye tutasomye nsaba nnyo okikomyewo nagawonyejja oba okiteeke mu inbox yange ku 078304 775 078304 okwongerako ku ddoboozi lya mulongo bw'ojja mu inbox yange nkusaba nnyo teekako erinnya lyo gamba audio nze gundi neddira bwekiti oba nze gundi nva mu kika bwe kitise tujja nnyo kugeesinga kiba kirungi nnyo ne weeyanjula okumanya butya bwe bayinza okubanga ate bakuyamba naye njagala okubanga mbagaliza weekend ennungi tubeere bantu ba buvunaanyizibwa tuli mu sizoni etali nnyangu nnyo naddala ffe abali mu kuwangaalira e Uganda so twekuumire ku good side of the law baleme kubanga ate bakukwata oleme kulonda mukulembezeewo tekijja kunyuma bulungi nnyo so mbakubiriza nnyo tubeere abatuuze abagondera amateeka ate ab'obuvunaanyizibwa mubeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.